Ssebo ekitiibwa Commissioner Dr. Kabanda, ekitiibwa Ssenkusu, Rashid Lukwago, munnange Mukasa n'abalala mwenna abali wano. Ssebo muganda wange RDC ali masekkati gaffe. Bannange mwenna wabudde bugenda sijja kusobola kumenya bitiibwa byammwe naye akalombolombo aka protocol kasizaamu ekitiibwa. Njabalagayo abantu basatu oba bana. Mukyala wange Betty Ssekabembe bemwebazizza era okwebaza akusiimye. Mwannyinaze Jane Nkerettanyi, mukulu wange Haji Dawuda Mutagobwa ne mutabani wammwe Henry Lewis Ssekabembe. Akawungeezi kano kanjawulo nnyo mu bulamu bwange basebo ne banyabo. Bwe mbalaba nga mukuŋŋaanye mu mukwano omungi bwe muti nga muteesezza for the first time nga siri mu nteesa n'akamu, naye nga byonna bye muteesezza bwe ntunula omutindo oguli wano gwe gwange. Bwe ntunulira ka snack temuwadde ttiimu eno keeko. Bwe ntunya maikoni gye nkutte yeeyo. Mwandiga bulungi nti always settle for the best. Olwekyo muzikirize Ssebo mukulu Paddy Kiganda Ssenkungu, Dean wa Yunivasite ya Ssaabasajja Kabaka yayattula erinnya, ne banno bonna bwe muteesezza enteekateeka eno nsiimye nnyo, nsiimidde ddala. Okuva lwe natuuse wano mpuliriza byonna bye munjogeddeko. Mpuliriza ebyogeddwa ne mpuliriza ebitoogeddwa. Mpuliriza Obuganda bwonna okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi lumu. Bonna mpulidde emiranga gyammwe, mpulidde amaziga gammwe, mpulidde omukwano gwammwe, mpulidde okwagala kwammwe. Ntegedde ki kyendi mitima gyammwe n'abantu ba Buganda.